waba yabba bamukwate. Omubaka yatwala sente z'abannansi tetulina ine mercy for you bakukwate naffe sente tuzaagala nga tetunazibba. Sobola kwogera ku musango guno ogwakwatidde ababaka kubanga sigumanyi mu bujjuvu n'ekyenyinza okugamba nti mu mateeka tewali n'omu ali waggulu w'amateeka okuggyako president. Kati okubayita ku poliisi okukola statement okwenyonyolako tekirina mutawaana era baba balina omusango bajja batwala mu kooti bweba tebalina musango bajja kuteebwa. Kye tusaba nti kooti poliisi eyanguyize okubuuliriza baleme kugwa mu katego ak'essaawa 48 naye kyababaka ogenda okwenyonyolako nga basuubira okuzza musango tekirina mutawaana. Naye kirala kigezaako okulaga nti ffenna ebifo ebyobuvunaanyizibwa tugezeeko biddukanya nga tugoberera amateeka ne tuvumiriza ofiisi zaffe. Sibasalira musango kubanga simanyi kigenda maaso era simanyi misango ki eginaaba bateeseddwako. Babaka bannaffe ku nsonga y'obulyake n'obukenuzi sebo n'owuwo omusalira omusango kuno kukyali kunoonyereza naye banaba banoonyereza ne basanga nga beenyigira mu buli bw'enguzi mu ssente y'omuwi w'omusolo ne babanga ne wembanze ndi mubaka nabo babaka nsaba etteeka likole kirina okukola ki okukola. Nsaba bireme kuteekebwamu byabufuzi babalamule nga bwe balina obbalamula etteeka likole ki ligende mu maaso. Okay, nga mbadde chairman wa komiti okumala emyaka 7 ekizibu kye tubadde nakyo nti buli kiseera tubadde tuwulira nti waliwo corruption mu parliament, waliwo ababaka abali corrupt naye nga tebasonga lunwe mu muntu nti ono tumusanze ali corrupt era olw'okuba tumusanze ali corrupt abonerezeddwa bw'ati. Kati nze kyembadde mbagamba bulijjo, kyembadde ngamba bakama bange, kyembadde ngamba speaker, kyengamba government chief whip, kyengamba ne bakama bange abatuteeka ku bukiiko nti omuntu bw'abanga ali corrupt bamukwate bamuvunaane okusinziira ku mateeka nga bwe gagamba. Ndowooza kati kye tulaba gavumenti etandise okuteekinga action okulaba nti abateeberezebwa okuba nti bali corrupt bakwatibwa era bavunaanibwa emisango gye bazizza. Naye nnina okukkaatiriza nti babaka bannange tuli bennyamivu nti babaka bannange bakwatiddwa tekinnakakasibwa oba ddala bali corrupt oba tebali corrupt kubanga ekyo okukikakasa kiva mu kuba nti bali convicted ne kooti ne kooti z'amateeka eza Uganda. A person is innocent until proven guilty.